Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tolekedde lesson eyabiri mwesatu. Darusu number abiri musatu. Agament as in lesson number 19. The blank letters given below are silent. Mujukira. Twasomako mujukira lesson ya lesson number 19. Sigamba part 19 nedda. Number 19. Lesson number 19. Mujajira yaliko dawso yasembayo tusoke tugende mu tajwid. Yaliko fade la laf okitegedde. Bagamba nti blank letters ennyukuta ezitayina mpeerezi ze bategeeza tebazisoma. Okitegedde kati ngeno alif ngeno lam ngeno alif okitegedde ngeno alif kasiteba nga teyina mpeerezi tusoma esooka eriko empeerezi ne tusoma n'eriko shadda. Kati shadda nga olaba sukun shadda nayo ette ennyukuta ezigibeera emabega nga tebaziweeredde nga teziriko mpeerezi tuzibuuka tuziwandiika naye mu kusoma tetukola ki tetuzisoma. Ntegereka kati olaba wano tusoma waaw na lam alif nefa tuga nti walla so siwa towangaaza olwokuba nti kuno waliwo muganda wa alif shadda weeri ino shadda etta okuwangala kuno nekiba walla nasu alif efudde neki ne lam nefa nosoma sin kubanga alif ne lam tezina mpeerezi so tetuzikonsidaringa tuga nti nasu halla ino nefa nikibeera kya halla muwassa kati eno alifu efa neyokubiri nefa ne lam nefa newezibawo meka zonna zifa kitegedde muwassa kaddi eno alifu efa neyo nefa nosoma shadda tugambye shadda etta ennyukuta ezigibeera emabega nga si mpeerere bimaana nga teziriko mpeerezi fata kasa dhamma ezitta kitegedde tukankudiremu nti walla nasu halla muwassa kaddi hanna nabagamba when it comes to nun oba mim oba olina okuwuuna ng'eriko shadda so kibeera hanna narri ola ra eba ntono because ina kikasra so sinarri nedda narri wazza enefudde neyo nefa nosoma zaayi unna wawe efudde unna fissa eno ya efudde ne alifu nefa ne lam nefa nosoma sin lianna sin yeyina shadda. Okategedde sigenda kugenda eno njaga osoke otegere kano kubanga kano kekakuwa bino bw'otegeera kano oba otegedde wansi okitegedde. Ekisooka tugambye shadda etta ennyukuta ezigibeera emabega nga teziriko mpeerezi ne tugamba ekyokubiri tuziwandiika naye tetuzaatula okitegedde. Kankudiremu walla nasu halla muwassa kaddi hanna narri wazza unna fissa. Tukoma barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.